tufumbira abantu bangi eno nsonga nkulu mbegaidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kukozesa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamu tukuza screen gaggadde ziwali emabega teri atagenda kulaba kibenke newe munaaba mitwalo 10 nga muzze ku Freedom City tuboganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history mujje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleta fujje ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleta fujje ku Freedom City kuba tulina security zetwaddewo ez'enjawulo tulina ubba security mugiraba tulina abanani uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno so bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire aliyeni sikiini mwabagamba propaganda yenayeno yabadde amakitinga seno tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo mu bwensi yonna okuzina luno kanguddize stage manager tuleke tugende w'omutegesi Abtex nnyo abawagidde show ey'ekigere show ebbanga lye tugitegekedde ne abayimbi ebbanga lye beetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyisenga akola omushozi bayimbi mwennyini n'ojja wano ng'ate show si yo balanza alien skin waze kumuwerekerako ate n'odda ku stage n'olonchingirako si skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo kola kavuyo kye tusinga okwewala mu share bagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tate incident ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne ekole statement organized abayimbi tebaatufize yayimba nga kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano wagira alien skin so abayimbi mwenna obudde era obudde bwe tukusuubira wano uzo omuyimbi ku stage agenda kukola Kookie omuyimbi ayina ennyimba 40 ekyo nno zibu bayina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga bayina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna zayina paka ku yatadde eggulo n'aziza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebalimi ddala omutegesi w'ekivulu yogerako eri eggwanga tugende wa national coordinator twabyogedde dda coordinator ayogedde bakesubitekeera enkya olunaku lwankya ntegeeza nga munda public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambe nti public holiday zati yakyesooka olunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic alien sikini agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambe muŋŋambire balamu ne palaso tebalikola ekintu okulumya gundi nomaliza ngaoyamuyambe obubadi bonna balamu bwe yakoze bakube alien sikini bamuswazeswaze palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi obubadi twabuguddemu tegabadde amaanyi ga alien skin gabadde maanyi gakatonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwerumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu nesalira omusango tubagambe nti tusooke twebaza abantu bano kooti y'abantu yakoze ebbala yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media monna twebaza bannayuganda poliisi tetwateekawo oluyi ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abtex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandege
okosho bamuyimiriza bamukasukira ekibaluwa nga kibakunkumye noga social distancing agenda ku show era abantu musigale nga mwena muri united musigale nga mupika ekintu kino kuba ino show yamu yakola statement mu public balamu abada planning osindika abalogo b'enkuba nefe twesiga katonda kuba balamu ebintu bye bibera byakuloga konjera kuwayiriza abada asindisa omuvubuka we gwe yajje 40 bamuyita Walugembe musanze wali bakola ebintu bya sitaani ne bapasa bali basaba musobola gande mulaba kugamba show bala mutakyalowooza palasa alowooza alien skin naye ate fe abategesi ba alien skin tukubiriza bana Uganda mwenna ne palasa mumwagire abamwagala tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game tuli mu muzanyo gwa mpala tuli mu muzanyo gwa promoting talent ekyakoza business alien skin kubalaga nti abanyume bisana bisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo kola kusaidia muntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagira banga palasa yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke benawanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era saawa zino abonaabona nakyo asula aloota alien skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde mu bodaboda gye yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya alien skin mwetondere neŋŋamba muliiki alien skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo ekirala muto wange balamu balugahale omuwagizi wa NRM tali musango omuwagizi wa MK taliera musango omugambe singa palaso bali tulinako obukyayi tumwagala nnyo palaso tulina obusobozi obuteeka buli kisho wonna waali atamanyi kikitegeeza embalala tumanyi olunaku lwali nye twagamba okuteeka bisho the fort potro bali ku masimu bagafiirako kale bali tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli palaso watadde sho banakuginawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba alien skin bannayuganda aboku tiktok aba facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde alien skin erinnya litawanya okwogera munsaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sebia kabeeko kyayogera kiikemu coordinator kabeeko kyayogera mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kantu Kenzo musuuza ne ttiimu yo yonna